weti embeera we yabadde ya Kemi Sera mukwano gwa marybata awo wennyini. Ono yagambibwa okuba omwami wa marybata Kemi Sera gwe yabbye oba nga bwe gabadde mu nkubo nti yamumubbako. Ku birthday ya Kemi Sera amasanyu bwe gatyo bwe gabadde. Emabegako awo nakubirako ku marybata essimu nga si yali ku layini ye eyagiriko n'andaga ng'oli wali depressed ennaku zino tali ready kwogera ku ssimu. Ekirungi ekyaliwo nti ku WhatsApp marybata ye yaliko nga ku call si yaliko naye ku WhatsApp ng'omufuna. Nanzirira mu audio ey'ennaku ey'amaanyi n'angamba nti mu mbeera eno tali okay ne ngamba nti kale kanyongera okugoberera ensonga zino. Kaakati we twatuuse ku birthday Kemi Sera n'alabika official emabegako awo naye abadde tali available. We yalabikidde mu mbeera eyo nga omwami gwe bagamba nti yabba ali mu kumwekubako kwegamba nga byonna ebyabalungi abikolera ddala mbwalumya. Kaakati wano ffe nga Star TV bannawolokoso ne tugamba nti katusooke twapulayinga common sense mu nsonga zino. Obubadi bufuuse obubadi nakyo tukyerabira bannaffe. Bukyanga Kemi Sera afuna obutakkaanya ne Hajaruna Mubiru byalimu n'emisambagge mu bijjukire ebifaananyi tubiina ng'ono awulubadde si we kibasaluma nga bakubyekubye kwegamba nga amaaso tegakyali gago nga amatama kwegamba gasinga gakapere. Kale Kemi Sera ono marybata n'amukwatako era muzimu bala batambula bombi wafunyeyo kasho naye n'amunyigako mu by'okumupromotinga n'amufunirayoko ku buyimba mpola mpola ng'amuddaabulula. Kaakati omusajja alinga roboti kati awe tulagaawo kati Saluma ndowooza mulaba Star TV we tulaga kati ye Saluma kye yakobuzavinga mbu gwe baagala ennyo ye kwegamba ddami eri awo. Mumanyi bino ebintu bye batundirako engoye kye batimbawo ku dduuka abadde ayimiridde nga ddami atudde era ye bambi ali awo kwegamba omukyala mbu yasinga okubikola. Naye obubaddi mu Uganda kaakati ekyalo ekisinga okubeera ekikulu we kataabe kabadi kale tunajja era mu nsonga endala naye nga lalengera ku mukolo guno ogwa birthday maama wa Kemi Sera ne taata wa Kemi Sera baabaddewo. Okitegeera mbu ssebo omuko omupya ne basooka bamukisingira mu maaso ga taata ne maama naye bannange n'ebinaaba byalaali. Kale bwe binaaba bya ddala tujja kujja ate mu mbeera ya kusomesa ggwanga ku nsonga ezimu engeri gye zikwatibwamu. Oba okitegeera bano balina alubamu buli omu eriko ennyimba eziwerako. marybata alina ennyimba empya z'ayagala okuta ne Kemi Sera alina ennyimba empya z'ayagala okuta ate bonna zitambulira mu layini yakwesojja mbu wabbye omusajja wange mbu nange namusanga simaya namwetega mu simaya nansanga ng'ogenze mu show mbu simayanga n'okolawo oti mbu simaya nakusuza n'ali kulese mu kyalo. Byebimu ku biri mu nnyimba ezo byakukolima. Okitegeera marybata yali akozeeko concert amaze ebbanga ddene nga taddangamu kukola nakyo tutunulewo kaawo. You can do anything to keep business flowing. Okitegeera kale z'ensonga tuzivuddeko.